kambabuzi bwe bakomyawo ekomo ku bisanja kuba ekizibu kya Uganda fena tukimanyi ne baganda bafaabo nga munalireta mwali twakkiriziganya nti kizibu kya Uganda ye Museveni posinga ebigambo bibyakyuse abaffe bwe kibanga ekizibu kya Uganda ye Museveni ekomo ku bisanja lyeri tujjako Museveni oba ekomo ku myaka kati lwaki tebalese limit si term limit kwende boleta term limit Museveni ajja kujja agambe oke kale mutegewo term limit kaso kemba kala kateke 5 bambuza 5 emirala kuba mateeka nga basomesa nti teeka terikolanga lidda mabega likola ki ligenda maaso so kakati gwe bujja n'ogamba Museveni tugenda muwana tofaayo kandete term limit kitegeeza yewe ekisanja ekirala kimu yeyongereyo n'ekirala kimu okolerandi so njagala bategeeza nti bajja kuleeta obubadi bungi nnyo obwangu okulaba n'obutali bwangu okulaba akangu ennyo okulaba mwakalabye akono eyaze n'agamba nti n'ekibiina ekirina okubeera nga kikiralonda leader of opposition baagala bakizeeyo mu parliamenti okulonda leader of opposition kibeere nga kuli presided over by Anita Amongo nga Anita Amongo ekalabalaba okulonda okwo ng'ojja kuleeta bakagabo bajemerwanga bakena ne bano bonna ne bannaffe bonna nga ne finito mwali babere nga be balonda leader of opposition kitegeeza ki disente nga bezizenga ziyisanganya emikono nti katwagala kuyisawo kino ne babawayo bukadde 10 bukadde 2 kitegeeza nti era Museveni gwe baagala okuwa obuyinza okulonda leader of opposition so ekyo kyangu okulaba naye kino kiyinza obabeerera ekizibu okulaba naye njagala obategeeza abaganda bange nti obubadi buno bonna bwe mulaba baleeta ekigendererwa kubikkulawo constitution